omukulu kabaka yatandika kagundi ako nga onogamba nti chairman wakazinga akoddolwe saba logo saba mandwa saba masanamu oyo yete yebaka anti yali ebikweka mukyala wo okumala ebbanga omukyala olwabimanya ate kumanya omukyala yatya nnyo ne wane Uganda yavaayo yalayira obutadda omwana bakazi biki teyebaka ate otula atujjewa musajja kyoyo atambula paka ku makya buli wamu awunyawo etagisa nawateetagisa paka ku makya yimbi musuubuze musajja muyimbi bano abayimbi abakadde naawe teyebaka agugumuka talina mirembe nawe omutunulako bwoti n'omutunulako bwoti kyafaanana si kyali afaanana atya ati bijiridde buli kimu n'omubiri gugitutte embazi guddemu olabira ddala kati amagumba gwomawe tukira okulaba amagumba ga feesi y'omuntu nga gali kungulu kati galabikira ddala naye yeekaza era agoba fresh regime kakati waliwo wagambire nti waliwo emyoyo simanye egyawaayo gyekoleko saddaaka gyo ne gitunda obulamu kati waliwo egyewaayo kekaliwe tuddireyo kali nti kali akazinga keeyawulamu emirundi egi ebiri sayidi ey'okkomera ne sayidi ey'abeewaayo wali abantu nga bo batunda emyoyo gyabwe zo omululu gundi bubi omwoyo gwange kangutunde nze neeyagale nvuga erimo zini ama kati chicken omwoyo yatunda kati sigenda kulimba wano siri okonoona mannya g'abantu nkoko omwoyo tayinaawo nkugambye omusajja omutambula nenayingira ekibira n'agenda okudda ng'alina omusaayi ku kitogi bwati nayibuzana naye omuyimbi ogwanga sitaata omusaayi gwaki omusajja yambadde essaati enjeru ava kukola ki banywa omusaayi metandikira bongo n'abasajja banywera ddala omusaayi gw'abannaabwe mu buleku banywa omusaayi gw'abantu gwa nsolo ebintu biri wano metaniki wano omukyala awo omulala awo omukyala muwanvu waabo baba bayeyerusa mweru ali awo talina bulungi bbina figaye kale tesikiriza bulungi ali awo kati ate oyo yina abakyala b'abasiyazi engule yagirina era yaliwo okuprotectinga abasiyazi bonna wano bakuuma kiri ekintu kinene si Uncle Chumi mukyala waali awo ate Uncle Chumi alina emba mpanvu kakyala kali awo katono kasama nnyo ku TikTok oko kaleekaana nnyo kakeera ku makya omulenzi omulala yabambira kabaka n'agamba mbu yeye kabaka naye wamusangayo kati bwewetegereza akabondo ako kali sako dwe kati kekamu akabondo kekaki emyoyo bakola ki bagitunda wane Uganda batundira ddala emyoyo naawe bewaayo bewodongoza ne bekolaakola ebintu byesittaza gwe betasobola kulabako n'amaaso go ne bikunyumira okujjako nga naawe oli mukaba nnyo asekyo ng'oli museegu nnyo ekisembayo Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli yamanya bampita Rimasam oboso okumpita Mechanic Rabongo nesimye nnyo kubanga n'olwaleero sisinkanye omukulu emboozi ye bantu bangi nnyo bagiise Nigeria abalala bagamba bambi twamulabirawo abagamba nti buli bwakuba ekiti ne kimulinnya ku mutwe ng'atandika kulaba buzinga gye bamusibira ng'atandika kulaba mmindi mizimuzimu n'ebirala ate abalala bagamba nti obukodyo bwakozesa okutolokayo tuyambe buyambi otoleseyokko n'abayimbi nga bano alimpa Jingo Show Excess Kayemba Papa Sidi si bigambo byange babiteekawo wansi Maddox Sematimba Wizo Manizo
kamba comments ziri awo ndi ne bano babaloga kumenyedde kumanya agamu go bangamba nze sibinaako bujulizi naye tukolera abawagizi baffe kale nno nga tuneyongerayo namboze eno situerance nyongera okujjukiza nti bakama abantu bana Rabongo Charity Foundation bagamba bakyatule mu kuzimbira abaana ba ku luguudo kasomero Matthew 5:16 primary and vocational school. Primary and vocational school eyo egenda kukola etya egenda kujja buli kaana ka ku luguudo obwana ensi bwenyiganyiga sitani bwanyiganyiga bwanyugotola tubutwale bonna Kamengo tubuwe education tubusomese tubuze bujjanate busome Katonda waffe busome ku nsi yaffe bujagale nnyo era bukomewo mu kibuga nga buze kyusa nsi yaffe tukoyo okulaba obwana obuto obusalirwe emisanga akaana ne kakuba omuntu ne kamutta akaana ne kakuba omuntu ne kamubba ne kamutuusako obulemu obw'olubeerera naye ng'ate kyali kyangu nnyo obwo butaaya ku nguudo tubujje nga tebunnafuuka nsolo tubuyambe osobola okusupportinga ministry eno ngoyita mugula ati waffe to ekifaananyi kimu tukisiige tukusiigira ddala nga bwoliro n'akasente akavaamu tukakozesa okusereka totulekera mulimu guno naawe agamba nti nze obuweereza mbuwulira ebbanga ddene mbuwulira nina ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi kambaweko omutwalo gumu emitwalo ebiri emitwalo 10 akakadde kamba tusabye bukadde 8 mu emitwalo 4 osobola okubeera eno ganze zonna nzisobola ekyo kankimale tudde ku kirala nze nzikiza tugenda kuwangula tugenda kukikola naawe ayina omwana katava ku luguudo tulina scholarship identity membership fee akadde kamu n'ekitundu omwana w'omufula member ow'okuntiko Rabongo Charity Foundation twagala abaana 30 bokka abaana bano 30 eyo nayo nongeri ya kufundraisingira mu ssomero lino ditereeza tugenda bawa education okuva ku primary 1 paka ku P7 eggwako scholarship identity eno ku myaka 18 omwana agenda kusoma paka ku myaka 18 bw'amala primary ng'atandika ebyemikono tumuta ku myaka 18 nga si ajjudde kale ntukotogera mwana okakadde kamu n'ekitundu kasasule ekyo nakyo kikole kiggwe omukulu sebo campaign webale juwa man not to sodomy among children #not to sodom among children yeah man t-shirt ku t-shirt ate no si t-shirt zoka abula kuteeka mulamwa mu bwongo kuteeka mulamwa mu ki mulamwa butagujja ku bwongo abantu bonna teri kulusanya bwana buto sogomana Katonda ali oli muzadde oyina abaana oli taata oli maama oli jjajja oli senga campaign eno togibuusa maaso tukooye ebisiyaga mu baana abato tukooye abantu abatyobola abaana baffe ate nomuneera ebintu ebyo tolooza nti bigwawo bugwe ebintu ebyo metandikira Bongo bitegekerwa kuba nagamba nze na boundaries wenina okukoma nti basobola okunzita naye kati sikyafaayo omwami naye ogenda nolowooza nti gwe olina ebizibu n'ate notunulira alina ekizibu gwe kyo nosooka okyerabiramu ate ennaku neekulumira oli kuba kati nze nakedde ku macanga n'ebizibu byange binsumbwa naye mbadde nscrollinga nti ku TikTok ngenza okulaba nga mukyala wa Waiswa Mufumbira yafudde Waiswa Mufumbira ali mu kkomera kitegeeza tafunye na chance esemberera ku mu maiti ya munne munno gobadde osula ne mu buliri munno embadde muteesa munno embadde mu akava mu masanyo agembaga ag'okwewasa oli mu kkomera bakugamba yakoze eki yafudde nenga tolina chance yadde genda mmukaabirako ng'okutte ku mulambo gwe bwoti ako nno nako kalala kati awo nga tuvuddewo ne tuddayo eri mbadde gamba nti ebintu bino ebyekisiyaga nno bino munno ebitegeke nze metandikira Bongo ku kazinga gye nali bakayita Ddolwe ku kazinga Ddolwe nalabirayo ebintu bingi waliyo ekkomera emyoyo gy'ababonaabona n'emyoyo gy'abo batundayo emyoyo gyabwe mu bulungi nga beewaayo babatunda emyoyo gyabwe beeyagale ekkomera waliyo ekkomera nga Luzira liri ndooza terimanyi Luzira kuba liri ekkomera lyeri Luzira ofuluma n'onaaba ne bakuwa akawunga liri ekkomera lyeri tolya jukira nagamba liri ekkomera basiba mwoyo mubeera mu kasuwa kasuwa bakakubirako ettaka wansi biba byoto omukka ogwo gwambuka baguyita munyale gukuba obusuubu ne bubeera bwa bbulaaka olw'ebbugumu eringi n'amaanyi g'omwoyo omwoyo gwe guba nga gw'amaanyi nga ava eno nga baakugjayo nga mubutuufu kale yadde nga ffenna teryatuukiridde naye ng'ebikolobiro byo manyi ebikolobiro bino nabyo birina minzaani ffenna tetutuukiridde Rabongo naye size newenkola empisa embi ezifaanana zitya ate sigenda kufaanana kali kasajja kakutte baana ne kabasalaasala ku mitwe
okategedde nti ebibi bino tebikola kitebyenkanankana kati gwe bakutwala kazinga ddolwe gwenge ebibi byo bibadde bitono ng'omwoyo gwe gukyali strong omwoyo gwe bagututte bagulabye nti gugwa amaanyi ovudde no teweekuba kasabbuuni tewebakabaka ku buli malaya g'osanze ne bana balina obujonjo mu maaso omwoyo gwe gukyali gw'amaanyi gusobola okufuna amaanyi agatokota ne guva mu kasuwa kalijjukira nagamba nti omwoyo guno guli mu kasuwa bwe gutokota ne guyiika wansi guno guyiise wansi we guba nga gwe mungi okusinga oguli mu kasuwa gugenda kusikayo guli mu kasuwa gujjewa gwekuŋŋaanye wansi osobola okutandika okufuna empenda ez'okutoloka naye bw'otoloka n'ofuluma bw'oti otuukira ku mugga omugga ogwo gulimu amazzi gatokota bino ebintu mbiddamu lwansonga nali nabyogerako era mbiddamu lwansonga abantu abamu bagiyita Nigeria abantu abamu bagamba Kinigeria abantu abamu bagamba apanga story okitegedde mwana mama kati omwoyo gwe gutokota oguli wabweru nga gwe mungi kugw'omunda gugenda kufuluma bateekawo boundaries nga boundary ya mugga guli jukira gutokota omwoyo ogwo okufuluma naye akasuwa tekakoze eki tekavuddeyo waggulu kwatika kati kitegeeza akasuwa ekaba tekavuddeyo jukira guli mwoyo toli mubiri tolina ng'ejjo genda kukuba kasuwa kukola ki omwoyo tegukwata ku bintu byansi bya bulijjo kuba gwo gubeera invisible eri ebintu by'ensi bino ebya bulijjo kati singa oyambibwa akasuwa ako ne kaba nga kavuddeyo ne kaatika ne kawanuka agulweyo ne guyika bwisinga akasuwa kaatise kitegeeza gali amazzi gagenda kuwola eno guba tegukyayinayo butuuze gye bagusibidde naye ng'akasuwa ako okuvaayo okwatika si kyangu obusuwa bw'abasajja bumazeeyo emyaka waliyo emyoyo nga mijajja waliyo omwoyo guno eyewaana nga mbu yasimula Bobi Wine monde yani Jingo Show bamutadde mu comment kati oyo Jingo Show mukuba asookayo ku kazinga ddolo eyo gugwe bagusibirayo yamutwalayo bamusiba beekobana nagambye kali kabondo k'abasajja abayimbi abakadde abo jukira nabo bawamba buwambi balina music style gye bajjawo ne basangula ne bagimala amaanyi naye nga style eyo yali amaanyi ebiseera ebyo bo ne bajja ne bawamba kabondo akabondo ako ekamala okuwamba katandise okuwamba kahitinga Jingo Show akola ki anoma Jingo Show anoma kwa hiyo Jingo Show ali ne yatandise okwakajja kukwali mbu bino nkugamba kyekyateesa Jingo Show eddolwe ku kazingo omwoyo gwe batoko oguteka muziri endeku ziri zikasangwawo Stone Age oba naye teyerwanako baki topulire omwoyo gulinga guli mu comfort zone Jingo Show talina nnyo buzibu monde talina nnyo buzibu byomu kubasookayo ye bamuteekayo ekyamuteesaayo anooma ekyamuteesaayo banne bakuba endonga anooma mbu lumu walingayo club nze sajingiramuko naye club eyo yali yabiseera mabega oba bagiyitanga siriki kati Jingo Show afuna banna abagamba abayimbi bonna basinga bali mu club omwo mu siriki nze nfunye akadomola k'amafuta njagala tujooke nze mbere nga nze sitanze kanze kaliwo abayimbi bonna bali mu kirabo omusiriki bonna mbu basiriire muyasigalewo yonna yeri agala jooca kati kyaliwo yamugamba n'amugamba naye hawe bigenda obubi togenda kufuuka kibwetere ate ebiseera ebyo kibwetere amawulire gaali gakyaliko nnyo kibwetere nga yakwokya abantu waggulu eyo kati Jingo Show nafukola ki nafuna mufiya naye amala jukira ensi eno ogamba omuntu ekintu kati gwe ng'omanyi omuntu asobola kukumira kyama wano ku nsi ekintu ekirina obulamu ng'osobola okutambula nakyo n'ozunga nakyo n'ogenda nakyo bulamu n'okigamba ekyama kyo nekisirikira nekitakigamba muntu mulala mbwa kyobula nti embwa osobola ogigamba ebizibu byo byonna n'ebisirikira neetabako gwe ebigamba naye omwana w'omuntu abyogera era Jingo Show gwe yali naye nga mugamba nti njokeramu abayimbi bonna bali mu nzimberewo nga nze sita ate nno munenekana akaseera mu bino ebiseera bino wali abantu abalina endowooza bezityo ng'oli gye muyimbi naye nga ayagala abayimbi bonna bababe nga balina ebakuŋŋaaniddwe babakugwa ebbomu baveewo bonna asigale nga ekayikaye muyimbi aliwo naye nga ate yerabidde nti buli lukya generation gye ku mukyuka emigijjo emito gikola kigimeruka kati munaya nti oli yali amujingo Show lukembo ngagenda agamba abakulu mwenno muli amadde musinika amanyo ne badde bagenda bocha ne bagamba meeting yatulirawo mutwale ebiseera nga akazinga bali batandika nakatandike yasookayo be bamu kubasookayo
jingo shonga ngabatwala batekeyo paka kati tavangayo simanyi nabe mukwatako tudda kuli ne komera lino libasibiramu emyoyo komera eddala libasibiramu abantu simanya kati ate ddala si komera akakazinga ddolo egambye kayabulwamu ebitundu bibiri ekitundu ekyokukomera gye basibira emyoyo gye bamanyi giyinza bateteganya eri gavumenti namba kiringa olaba bakutewaisa mufumbira bamuteekawa eruzira ne batadde eruzira bonna abasibe basibye babasiba lwa nsonga bo bamanyi nti balina ensonga entuufu ze boogerako bali sharp minded basobola bateteganya mu kintu kyabwe kakati waliwo wagambye nti waliwo emyoyo simanyi egyawaayo gyekoleko saddaaka gyo ne gitundu obulamu kati waliwo egyewaayo kekaliwe tuddireyo nti kali akazinga keyawulamu emirundi egi ebiri sayidi eyokukomera ne sayidi eyabeewaayo wali abantu nga bo batunda emyoyo gyabwe so omululu gundi bubi omwoyo gwange kangutunde nze neyagale nvuga erimo zini ama kati chikeni omwoyo yatunda kati sigenda kulimba wano siriwo kono namanya g'abantu nkoko omwoyo tayinaawo wano omukyala awo omulala awo omukyala muwanvu waabo baba bayeyerusa mweru ali awo talina bulungi bina figaye kale tesikiriza bulungi ali awo kati ate oyo n'abakyala b'abasiyazi engule yagirina era yaliwo okuprotectinga abasiyazi bonna wano bakuuma kiri ekintu kinene si Uncle Chumi mukyala waali awo ate Uncle Chumi alina emba mpanvu kakyala kali awo katono kasama nnyo ku TikTok oko kaleekaana nnyo kakeera ku makya we kali awo kalina emba mpanvu naye ssebo nkugambye siiza kwogerako nnyo saagala nnyo kalumba nnyo lwa nsonga tekalina nnyo kyekali kankoze naye ekyamanyi kyekankola nti batta eggwanga lyaffe balimalawo bawagira ebintu ennono zaffe kati jjukirako sinakaawano oba kaavaawo eyo kaava eyo oba ka Tanzania oba kakikyeka ka TZ kyeka kava TZ kwogera Oluganda mamanya butosaana kukkiriza nti ka Tanzania kabinyo kafukali kafereka yayi kugambye muntu watukira okwayo moyo gwagutunde oli n'abakyala b'abasiyazi bonna gwe bakubira amavivi nate nomnewo okala tosakika era naye ebintu ebifaanana babirina wamanyi ku TikTok oba ku TV zino eza bulijjo yakolako ne ku TV aina ne ku TV gye yakolako eyo ina patana yo gwe bakola ne patana we oluvannyuma lw'okulaga ebintu ebyo nga bamaze omugwa mu TV n'emugoba TV yatya okuswala mu TV ebintu ebyo ebiri kati wano waliwo abasajja bowa ekitiibwa nga babitiibwa nnyo nenga basiyazi nze nalina kati kagambe nze nalina bossman wange sipapa oyo sipapa alina vidiyo z'abanene wano nga bali bute basiyaga nze nazirabako wana abanene abayita abanene wano obwo obukazi bwenkugambye akakakazi akakukugambye katwala abana abanene kabasiyaga anti kokalaga ensimbu kali mu good life ko kakimala bichi naye maama wange nawe omwana we bagenda kumusiyaga kati lwaki sikolima nawe ng'ensi eggwawo metandikira bongo nawe tetusobola kuba basanyufu ng'ebintu bigenda mu maaso naawe tusabye ne Sara batandika ozitupula nti nessa waliyo ne Sara enfere oba document waliyo ne Sara gy'osobola okumalirako obudde n'osaba gwe ngoma n'osaba Sara kumba olimba labongo ekituufu kiri nti tolina gwogenda kusaba naye saba bibyo nange nsaba ebyange kuba simanyi kikiri mu mutima gwo byaddala nze sikyala abantu kibitiibwa wano mwana era bw'olaba nga nteteyo omuntu muleke muteteye kuba nze mmanyi nze nalabalabadde obwerere bw'abantu sikya baba bitiibwa abantu bemuwa ebitiibwa mubayita bapapa mubayita bakibi abamu babafumbira n'emmere basiyas kati nga nze nkuyimirira maaso nga nkuwa ekitiibwa olw'okuba oli muyimbi mukadde mbu wayimba nnyo ng'obeera nnyuma abaana nga obikkula nze butidda sigenda kuwa respect wabula ekisinga okunuma kiri kimu nti abatakitegeera abataalaba bye nalaba bo bagenda kunjaji nga bambi bagiyite enjaga bansalira omusango bankube abamu bagiyite ennugu kyo kituufu ye ennugu njirina naye nga njirina ku kintu ekiki ekikyamu kekali kennaga nti ekikyamu kirina kuba kikyamu n'ekituufu ne kiba kiki kituufu abasajja balina amasanamu wano ebyaddala nkugambye abantu akazinga kayawulwamu emirundi egi ebiri waliwo abali mu busuwa mu kkomera apa prison waliwo abeyagalira ku kazinga nga bo gye bafunira mission buli bagenda bati ku kazinga kati gogenda kola kino waliwo n'ebintu ebimu ne information ebaweebwa kati gwe teweebuuza omuntu atalina basasi ye amawulire agamu ag'enkiza aba agajjawa ngani nga ggwe
kati nze amawulire agenkizo agamu genkugamba ngajja mu kubonaabona nti nga kubidde haso byenkugamba mbibaddemu beddala ate nga seeyagalidde nti mbadde sigenda kunoonya mawulire si kyekibadde kintwala wabula mbadde ntaasa bulamu oli ammetanikira bongo mu kayimba kaffe ke twakoze akapya bakayita byansi neno nadi alimpa wakati mu kutuula mu kuwandiika akayimba kagamba nti byansi gulawo omulyango bino byansi tonsalira musango ke kali kegamye nti ninawe ntuuka boundaries nga saa nyo salira abantu musango ne waliwo ekintu ekisukka ng'olaba kulw'ennono n'ekitiibwa ky'okuba nti tuyimiridde ku ttaka ly'abajjajjaffe abaalirwanirira ffe ne tujja ne tulibeerako eritulemye okukuuma awe neweerayo ne ngamba naye nedda kati wano ngenda kusalira omuntu omusango okategedde labongo bino bye tuli mu luno olutalo lwa bulamu twavudde ku lutalo lw'ebyenfuna kuba byo byagaana ano mu ggwanga lino eggwanga lyafa kati tuzze ku lutalo lwa bulamu omuntu abaddewo atya nga mulamu kuba emyoyo bagiyonka abantu bafa metanikira bongo abantu bafa abantu bagetinga traumatized mu bwongo abantu bafunye stress olaba abantu kutambula emibiri gitambula nenga munda mufuye naye afadda kuvira ddala mu mwoyo baguwamba bagutwala kazinga eyo ani go walabayo myoyo gye walabayo nga gyatundwa butundwa ng'oli tebamutwalayo lwampaka naye nga kyeyagalira akazinga yakatundako omwoyo akakyala ako kenkugambye kwe kali kuno kaleekana nnyo omulenzi omulala yabambira kabaka n'agamba mbu yeye kabaka naye bamusangayo kati bwewetegereza akabondo ako kali sako dwe kati kekamu akabondo kekaki kekamu emyoyo bakola ki bagitunda wane Uganda batundira ddala emyoyo naawe bewaayo bewodongoza ne bekolaakola ebintu mpigyesittaza gwe betasobola kulabako n'amaaso go ne bikunyumira okuggyako nga naawe oli mukaba nnyo asekyo ng'oli museegu nnyo ekisembayo okategedde muganda wange abantu batunda emyoyo wano munnaaye gojja ogambye pressure ogambye chicken omukyalo tomumbuli omukyalo oyo wali awo munnaye just mu respect lwa nsonga emu babbiri nti mukazi muzadde sandyagadde mukalakata nnyo oba mukonkona nnyo ate n'ekirala nti okusinziira ku maanyi galina mu kabondo kali mulinnyamu mpola kuba bino bya ddala bino si bya content ebintu ebibanga bya ddala ogenda mpola anti kati giri emyo jjukira jjo mitunde tomanyi kyegusobola kukola bagipolishinga kuwa brush ne gibeera polished wegiti bogusanga osobola okugwagala ng'olabira ddala mwoyo mulungi mutukuvu guli clear naye nga gulimba masana mmerere bakola ebintu gwe gy'otabeera nakugamba wano Uganda no ku ttaka lya Buganda waliwo amabaala nga baala omwenge bagwereza bali bote goloozeyo lo omuntu agijja mbutuufu wabanga simusamirire nnyo tamutadde mu masana mu nnyogera bongo kati tugaye ntukola emirimu musobola okukya ku makya emirimu gyonna negibula n'ogamba kati nze kange n'enkolega gwakweyambula niweyambula n'obeera free n'otambulira ddala bulungi ng'omuntu ayambadde akasuuti neweewaanira lunaku lwe nafuna okwewonya okwasembayo okukyasinze wano ku nsi kuba yembeera ey'obufuusa gye nalindabyeko nga njiraba physically nobeera ku makya ng'oli mu birooto weebase wantu walala oli mu kulwanu ne gutoloka wakati mu gutoloka ne guyita mu mazzi n'ofulumira ku lubalama lw'ennyanja nga lwo n'abavubi bali mukola mirimu gyabwe ab'ebyennyanja biki n'ofuluma nabo ne beewuunya wa wooyise nga bagamba amazzi wooyise mawanvu nnyo tosobola kubanga owuze kuva eri kuba bo bwedda tebakulaba novayo ng'oli mu kapule naye nga wasuze wantu walala naye omwoyo lwe gutolose n'otamanya na mubiri butawe gwatuuse awe twakomaawo wennyini ng'otolose abavubi bagamba oyiseewa ab'amagye bagamba oyiseewa nga naawe oli awo oli mu kapule olina amalaasi dreadi zange kweziri naye tezaali nkulu nnyo nagenda dreadi zange si nkulu nnyo jjukira nze kuba hiti yange abaka basajja banyuma nalina obuviri bwange nga bumpi kakati mulinga mwekali dreadi nga zijja zikolaki zikula bukuzi kyekyaddako tuse kazinga bagamba oyiseewa nkankana ndi mu pule nkankana buli omu yeebuuza kiki bampadde kibulangiti awo nga n'abamu bantya abamu balowooza nga ndi musambwa
Nera nafunako abamanyi muno butida kiki oba bino bintu byabayimbi obadde bakwata video ne mubikoze mutya buli omu yeewuunyawo kazinga egguli lyaliwo nga lyamanyi lwakuba nti kati nanoonya engeri gye ntandika okunyumiza nva mu mazzi amaaso mamyufu kisitole empanvu tolina ngeri gyozitani so atandika binyumiza abantu nabagamba era mu butuufu mbabuulire nakomye okumanya nga tuli ku kaato tuli mu kunywa njaga ne bakyali bange poto abagamba nabagamba saategedde byazeeko nange nekanze ndi wano ne bafense ku njaga n'enjaga girabe edduka kati oba yaginywedde oba ayiseewo ne bakitwalirawo mu bbanga neera abantu b'okumwalo okwo era baba bandaba story entuufu kati mugitegeere kwa luli bakiyisaako amaaso ndoza bwe nabagamba enjaga ne bakifuula kyalwali ne bakifuula kyakusaagasaaga awa ne babivaako muna mfuna abaniga butida bichi bansondera emitwale gyali enaawo ngambalaga sirina amuna sente bantu te mu ghetto bankubizaamu okukubibanga nenga nze siriiwo nzire waka wali omanyiyo butereevu nabuuza ndiwa ne bangamba oli eno gindi koze nti okudde e Kampala olina okulinnya boti nesooka nfubutuka mu nsokolo wansi eyo boda ya kanano ate boda emu yokka boda ku boda nali kuntwala anegundi mze mbadde nkomali nti bonkomya n'omulala ajja kuntwala n'entambula ebigere n'ensango wakagali ntwala ku bwento paka kutuka ku chorus oli muri boxer abampa engoye avayo nga ndi muri boxer ne bampayo ogupale gw'abavubi awo gunene n'omusaati n'engamba kati kankumbire wano n'enkumba tuka ku chorus nenfuna ekisaati kyange t-shirt kyagumu kitundu n'enkiwamu mupale gwo gwali gwegonga gumalayo nebisandu nabijjeereyo ku nnyanja ngendo tuuke wakanga buli kimu nga we nayingidde ennyumba nga we nayingira ennyumba bulungi nga we olugi twamenya lumenye anti olugi lwali lwa kinyolo unyingira munda nenteekamu ekinyolo nenteekako kufu oyingira munda ogenda okomawe wakanga olugi walusibira munda butereevu kati wemba ngenda okwebakanga wabweru nteekako kufu nenyigako nzijo zimanyi zinezaka yisamu omukono olubaita yisamu omukono nkutema olwo kati ebiseera byemunenga mu embeera kati nga wemba ngenda okwebaka eno wabweru nyigako onyigira munda nenzigalawo bamu ekinyolo bamu kufulu tekamu waggulu nensiba wansi siteekayo kufulu okategedde ababangira bongo ngenda okudde waka kufulu yabweru kweri nenga neyo munda kweri sina bisumuluzo biri mu nyumba kyali kiki ekyo njaga engatto ze nagendamu okwebaka biki nali ngenda okwebakawo buki we nali awo buki ebiseera ebyo nga manyi ofumba obugundi bwange omere bwange awo ndi byange nabwe era nabusangawo neje nali ako nendeka wali ebbali ngero omuntu wagenda okwebika n'obuliri nga bulaga bwafubutuseemu omuntu bwafubutukamu omuntu nene we yayita okufuluma ennyumba simanyi gwe mwana wange Client Beauty mwana wa Katonda ali atugoberera Client Beauty World bali awo Makindye opposite Climax oba okulira na Stanbic Bank bagamba nti genda n'endwadde zo n'ez'ensusu genda n'ebibuuzo byo byonna ansa ziri awo bayineemu kwemu oyina bimugaba oyina mbalabe owunya ovaamu ekiso oyagala kwerukamu kusigala kakalanga ka butida naye ng'omeremenya bwoti olinganga kinya Dr. Clanet chocolate color Dr. Clanet jali yakulindiridde agamba nti jangu leeta ebizibu byo byonna jangu n'engeri gy'okooyemba kubyo okooyeba kunaaziza evvu bali kumpi kunaabya kamyu yagamba nti tokola ensobi olususu terukutabuka ng'ogenderedde kubanga bw'ogenda mu bafere oba ogenderedde ffe abatuufu tubakulaze ate ggwe lwaki ogenda mu bafere ku namba z'essimu eziyitaawo mukooneko olwo nno buli kimu akikola akola delivery mu ggwanga lyonna ne mu nsi yonna oli mitala w'amayanja oliwo oli kapucholwa oli ggulu oli tunews oli Zimbabwe gwe mukubireko obukubizi ebiziga biteeka ku nnyonyi biteeka ku baasa biteeka ku boda ne bikutuukako ogenda kukola mbaga ogenda kuba pate weewaawo kale kati munnaye butidde olinganganyumya firimu ebisumuzo biri munda ate omubiri guno gwayitawa guno okwegatta ku mwoyo kati awo nange wantabula wembozi embeera gye nali nvuga yali akulwana kujjayo mwoyo naye nga nange simanyi omwoyo gwo
gugenda kuvaayo gutya kwajjukira gali amazzi gaali goocha wabula omwoyo gwasooka guli okufumita ogw'omusajja gwe nakugamba ow'amaanyi oyo gwe neenyumiririzaamu siddanga namuna kumusisinkana mu bya ddala abadde ngawo nga nyambayambaka ngamba butidda genda nintambula gembaddeko evvumba eyo nasookera Buseesa Butende nga olwo nina okgenda mu ggwanga eddala nenyingira mu ggwanga ly'Abasoga Buseesa omanyi Obutende gende paka Idudi nabeerayo mwezi mulamba oyingira Masabo okolaki simanyi wanga Masabo kino kisukka ku Nsaasi Illuminati mune wano mu Uganda tulinawo abasajja nga baategera ebintu by'amasanamu nga kitone nga bawulira nti Butidda muyimbi alimpa muyimbi anyola amaloboozi gundi muyimbi omulala mukubi wa bikonde kati waliyo abantu abalina ebitone nga byampulira ng'oli kuwulira wulira empewo enfu nga byampulira awulira empewo enfu asooka kuwulira empewo ennungi asooka okwogera n'empewo enfu n'akaana nazo asooka okwogera n'empewo ennungi ayogera n'emyoyo wano tulina abasajja no nga sookomyawo omwoyo gwagenda ne gukomawo ne gwogera ng'ogulabira mu kasuwa wansi wuti mu mazzi nga gatengejjawo kyo abantu babiyita nabi Nigeria bye mbagamba ate nga bya ddala akubaawo kye bayita ekijo kinene kyetolovu ekiringa nga bbaafu nakugira ebifaana by'amatu ne boogera n'amaloboozi n'ogalaba gwe bumanyi abaagenda ntu balina naleeta omuntu eyafa n'amuleeta mu bbaafu era singa abantu ngabo baali basobola obbaleeta mu kooti namuntu omusajja ne bamugamba wakolaki oli wamutta byali bitettaka lyali lyani kati katuleta omusajja nagenda kuleeta omwoyo gw'omuntu ffenna tugulabeko wali gwogere lwakuba nti tebikkirizibwa mu mateeka ebintu by'amasanamu bwe babigoba mu mateeka singa byali bikkiriza ano ng'abasajja babajjayo nalagako wali action ebintu nebirabirako ddala ebyaddala nga ffe tubirabyeko singa ensi omusajja gye wagenda eyo Idudi ng'aleeta emyoyo n'agikuŋŋanyiza mu bbaafu ne gyogera Butende Buseesa tosaana kwawula oba ali mu Butende oba ali mu Buseesa munda eyo nenvaayo nensooka ngivuga paka Mayirikiti nenva Mayirikiti nengivuga paka Vumba nenva Vumba Busika Namulunge gwe amaloboozi gali gagamba genda wano zibirawo nekifaananyi n'okiraba eky'omuntu ne bukya ku makya ng'afunye ekirooto n'olowooza bya kirooto ng'asize wekka mu nnyumba oli nagamba gundi obulamu bwe obwagala oba tobwagala ng'owulira omukono gukoona ku bigere obulamu bwe obwagala oba tobwagala azuka nga tewali aliwo mukusooka nalowooza nga nti enjaye ne nagenda okutuukayo nga ate ne gye baŋŋambye okugenda era banninze nange tubadde tukulinze munnaayo webali kutuuka webali kwekkiririzaamu bakwita kwekkiririzaamu eri babayita bataasi bya bamyoyo ebintu byabwe tebibeera nnyo ku ssente n'ekiba kiyingidde ku ssente zo ziba zijja kgenda naye nze ekyanyamba metandikira bongo nti nzo ndaba munnange nze makumbi era buli ayagala okunnwana na buli mwana ali wano embeera gye ndeeta si ya busosoze n'ekino kyombabuulira mazima bw'obanga oli eyo ng'oli mutooro munnange oli munyankole oli musoga tosikanga omuguwa n'omwana omuganda ng'ali ku ttaka ly'e Buganda kuba osobola omuwangula mu by'omubiri naye tojja muwangula mu bya mwoyo kati metandikira bongo nze makumbi nyinza okuba nga ne Kampala sirinawo poloti yadde ekibanja naye lino li ku ttaka ly'abajjajjange gwe n'onojja n'ogulawo n'obeera n'oguzimbe nga gwamanyi togenda kweyagala kyekimu nange era ogenda kubeera nebikusumbuwa nga ate bizito nnyo okusinga ebyange wadde nga bakulabisa amaaso bajja kuba bakwegomba nga buli mwayagala kubeera nga ggwe olw'ebyo ebintu by'ensi balabisako jasi n'amaaso naye ekisinga okubeera ekyebbeeyi guba mwoyo omwoyo gwange neyagala gye gweyagala nawe gwo gye gweyagala dde ovuga Range Rover Sport okakasa omwoyo gwange Butidde neyagala gye gweyagalamu nawe ogugwo gye gweyagala gwasuza ebikutiya by'essente okakasa weeyagala weeyagala okakasa are you free really bali mbate bali free na emyoyo bagitunda Likodi tuddeko ko wano waliwo wanjija amangu wano Likodi soka tuddeko ko wano wabadde wakulu kazinga bakawula makazinga bayimbi gye basibira emyoyo bakawula parts bbiri part ey'okubonaabona ey'abatunda emyoyo gyabwe eyabe batwalayo okubakozesa obuddu n'obusibe ne part ey'ebyamasanyu
ne party kati kola boti gamba nti waliyo party y'abawambe ne party y'abasayininga bonga beyagalidde nti ffe munne katubere ku ludda luno yatuberetirawo basango jabasanga balina ebikuti ebya ssente ojja basanga nga bavuga emmotoka ez'ebbeeyi azinga kundaka aba bamuzimu bikabya mizimu essaawa zino bajja kugamba mbu baserebu era bebasinga n'amaanyi wano ne tebalinawo luyimba ennyimba bazikoze baziire naye ziganye okuwangula emyoyo gy'abantu bakoma kuzirabisayo bati maaso neziganye omanya ennyimba z'edda bwe zaabeeranga metanikira bongo anti ng'omusajja akuba oluyimba lumu ebiseera nga amasanamu gaabwe gakyalina amaanyi n'olusanga nga yalutadde kiro nga lwasaasaanya edda wonna mutukula ludda kati ennyimba zaabwe beebuuza neebuuze kyokka nga ate baziteekamu ssente nnyingi bateekamu ssente nnyingi zibabyeza omuwi w'omusolo ne bakola video nga zirabika bulungi zina n'omuntu agiraba omulundi ogwo natagala kuddamu gizaako maaso nakuddamu ddulira kyobula tezikya penetrating na kubeera viral kuwulikika tezikyali famous okategedde wenzira kali nenkubuuza nti oyina Range Rover oyina ne sente nnyingi naye omwoyo gwo gweyagala kye kimu n'ogwabutidda wasobola okubeera eyo geto yuti nga talina ssuubi tamanyi kiddako talina na kiddako mu bwongo obwo ali yanywa bunyumbi banga naye omwoyo gwe guli clean okusinga okugwa metanikira bongo avuga Range Rover Sport ng'okugwa wagutunda just olaga ku nsi nti oli bulungi naye ng'ebyaddala lutuuka okwebaka gwomanyi kyoyitamu kakati bano abali kazinga eri bano abatuna emyoyo gyabwe kyeyagalire bo kyekibeeyi ewaabwe abatunda emyoyo gyabwe kyeyagalire kyekibasayidizaabwe kati bo nze ngamba nabo balina engeri gye bakisasulira buli omu alina okubonaabona kwayitamu okusasulira ekyo ekintu kubajjukira eri baba orders enkakali orders eziri compulsory zotasobola eziri undeniable ze batasobola gaana nga order ebezze mugenda kukola kino kirina okukolebwa bwe kityo omukulu kabaka yatandika kagundi ako nga onogamba nti chairman wakazinga ako Dolwe Saba Mandwa Masanamu oyo ye teyebaka anti yali ebikweka mukyala wo okumala ebbanga omukyala olwabimanya ate okumanya omukyala yatya nnyo ne wane Uganda yavaayo yalayira obutadda omwana bakazi biki teyebaka ate otula atujjewa musajja kyoyo atambula paka ku makya buli wamu awunyawo etagisa nawateetagisa paka ku makya yimbi musuubuze musajja muyimbi bano abayimbi abakadde naawe teyebaka agugumuka talina mirembe nawe omutunulako bwoti n'omutunulako bwoti kyafaanana si kyali afaanana atya ati miujiridde buli kimu n'omubiri gugitutte embazi guddemu olabira ddala kati amagumba goma otukira okulaba amagumba ga face y'omuntu nga gali kungulu kati galabikira ddala naye yeekaze era agoba fresh regime agala okugatta egujja nga gwa abaana ba myaka 22 myaka 18 yabasooka okugusuna bino bitunale binene bigalubindi we bijja ebyamalala ebyabavubuka biki yasooka musajja mukulu metandikira bongo ndeka onjagala nkwagala nnyo ati bali batemu ye yatandika akazinga ako yakatandikawo butereevu saba chairman bwobeera mu kabondo ke kali ne bofuna kizibu kinga kikwasaganyibwa bantu bansi emisinde egibeera wali ogenda waggulu eri okusamira n'okulamiriza ebintu bisobola okuba nga ng'oli mu kabondo kaabwe nga waggumira gobeera bulungi anti wano abali oli waliwo yali akayingira mu bwati ate yali akoze ebintu byambi nga bitambudde bulungi musajja wattu ng'abantu bamwagadde nga zze muvubuka mutali fresh akoze ebintu bye oba ate yabeefasa atya okwagala okubayiga bamutiisatiisa naye nga tojja sobola kuba ebyo byonna bikoze bigenda kuba byakaseera katono tojja sobola beerawo nga tolinafu bamukwatirawa okumuyingiza akabondo kaabwe muno muniga yatuma abavubuka abakugunda producer Gakonde producer ne makindi omu ng'afa nga kamutuulamu nga pipira nga atayira nga gumutunula bamugamba gundi gwe munange nno munese producer ne producer muserwa mukazi munange nno busungu bw'ekivubuka buno gundi gwe twakugamba emisinde gyadduka paka kazinga Dolwe
kusayiningira uleta musayireta bichi baine nyimba zaabwe zokusinza ebintu bya bibasinze nga siso abimba nawe siso abawa mu nyumba mbadde mu nyumba mbonyabonya nnyo metanikira bongo singa ndi wa kabi nawe singa nina sente zange ziri fresh nga nina sente taliko buyinike naye abasajja abo bankonkona bankuba amakulu ne bankuba endobo ne banteka mu kinu ne bansekula nze gwolaba nze metanikira bongo mbadde ngawo nenga mu nsi nasigaza bulamu nga siriiwo gamye omwoyo bagutwala nga mubiri gwe guzunga omubiri gwange guno gubonyebonye nze golaba nkoze ebintu ku nsi kuno sisobola bawa amuna kuyimba gondiza abwezo sokoleke omusajja yadduka emisinde nga maze okutta producer bamaze omukuba bamufutiza bamukubye yatoye order ne kenyini yagoberera emabeganga gyali ataddeyo bijjampa bye byayambala zinze emikono ati bakuba omwana wa munne paka ebamutuusa ku maze wowe yaye ensambi adwaliro biki producer yafa fa kumufutiza omukulu nadduka emisinde paka kazinga sayini nga leta musayi biki ne bagulwa na tegwaggwa walwa musongamu bali batemu batta abaana b'abandi nkugambye omusajja omutambula ne nayingira ekibira n'agenda okudda ng'alina omusayi ku kitogi waati nayibuzana omuyimbi ogwanga start omusayi gwaki omusajja yambadde essaati enjeru ava kukola ki kuyigga banywa omusayi omusayi gwa metanikira bongo n'abasajja banywera ddala omusayi gw'abannaabwe mu buleku banywa omusayi gw'abantu gwa nsolo ebintu biri wano metaniki wano abasajja bamenyera ddala nga tugamba nti kati mateeka kudda mu byamateeka n'abasajja bamenyera ddala amateeka baleeta n'engombe egambagamba n'ogwo mbuboye beeyita ebyo mbubombu beera badda ku sayidi eyo naye ng'ate munaye ekisinga okunewunyisa bo si kye bali bo baliwo kuttattana buttattanye lunimiza bannaabwe si kye bali bakozesa ennimi z'abannaabwe abalala okuttattana okitegedde bannaabwe beesibe watali waabwe beesiba ku bantu bebalooza mbagenda fuuka bakika kimu ate nga tekiribeera olw'okuba nti bo babawa eddembe bakole bye bakola masitaani anti babatiisatiisa mutugire muti kiyuga mugire muti kiyuga kati kiyuga oyo yayitedde eggwanga lino okuba nti nennono tuzisudde emisambwa ajja wano biki minyivu kati labayo labongo metaniki nze mama wange nga nkyali muto muno mu Makindye be bakyala basooka okusamiriramu basamirira buli kika kya mmandwa muno mu Makindye gwe buli olaba ekkanisa walingawo ssabo okakasa buli olaba kyaki y'omulokole wano e Makindye walingawo ssabo katonda yaddawo zinayera naye kati okunoonya essabo wano e Makindye oddisanga si kyangu lwaki giri ebuuliddwa si njiri kubuulirwa nti bya mirembe bantu kubajja ku mulama kubajjukira ennone eno ogiraba ennone ya ddala bagifuula nti ye sitaani kati ne bakwata sitaani ne bamwoza bulungi ne bamupolishinga ne bamuleeta ne bamukubawo ne bamufuula ki ne bamufuula katonda wakati bayitira mu linnya lya katonda okukoleramu amasanamu n'amasitaani g'otuule bwoti ng'omanyi g'oli mutukuvu ng'omanyi otudde na mutukuvu kumba omuntu gw'otudde naye mujjama agenda kukukyafuwaza mentally bo badde wakisanga oli kind otandika okufuna ogutima muli otandika okufuna face games ng'osobola okuzannya face mu mutima owulira kirala ku face oteekako kirala kibayita okubeera fake omutima gugamba mukube empi ku face ogamba nkwagala oluzinge kye bayita original confidence oyiweko fake confidence kati egyo gye mizannyo gye bazannya kali akazinga nkugambye babeerayo bali abakulu bo nga beeyagala bugisera gino emyoyo gibeera eno mu kubonaabona bu music obuva eri bugiwulira n'obululu obukulekule bannange baba nagenda akazinga kaabwe ako tebatwala mashimu lwaki eri balinayo tekinologi owaabwe bakozesa okubiziganya bayita mu bintu ebibuzabuza obwongo abantu nno ne babeera ku njaga bayita mu bintu ezo crystals ezo simanya ice biki eri osanga bogi ice asaplayingibwa kuva eyo kazinga ddole wava java alina okutuukira kazinga ddole bamukoleko amasanamu gaabwe ayingira abantu buli anywa ice mwoyo guli kabaasi gugenda otuuseewa oliwa buli anywa ice omwoyo baagutwala dda waguwaayo
anti bali abatunda ejabwe ne basayininga bo basubula emyoyo n'emirala Katonda ali eyo oyina kifaananyi akikusiigire Rabongo Charity Foundation tusiige ekifaananyi kye tukola decoration oyagala kisuwa oyagala compound gitereezaamuko oyina byagala okuwundira ku kisenge tuwa akalimu Rabongo Charity Foundation awokka wetujja income eririraayebo okuyimirizaawo obuweereza buno okujja obwana ku nguudo okukola bye tulina okukola so gwalina omwagala oyagala tumusiige oyina mwana wo oyina kifaananyi kyambaga tukusiige nga bw'oli oyina kifaananyi kya kijjukizo jjajja menyaani ndekaani akalimu katuwe akasente ke tujjamu tukateera ddala mu buweereza buno olwo ministry eno efikira ddala ekyenjawulo ku namba y'essimu eyitaawo so tusindikira ekifaananyi tukisiiga kasente agasaamusaamu tusobola okubeereza ddala obuweereza buno nze nzikiriza nti omwana wa kintu asobola ddala okubeererawo omwana wa kintu ebatali kuwandiikira bazungu mabaluwa singa tukozesa ebitone byaffe ne tukkiriza ti Katonda abituwa kukyusa nsi yaffe kale ebifaananyi ng'ebyo ebiyita ku screen tubisiigira ddala okudecorating okunyiriza ekifo kyo tuwa akalimu obuweereza buno butuuke gye bulina okutuuka. Wash ice ekireza ice kitamiiza kyaba bannamasanamu nabasemasanamu tekinologi oyo bebamuleeta ne bamuteeza mu ice ayonone generations sijana kita kitamiiza kuba ekitamiiza kirala omuntu wagamba okutamira agamba kantamiremu kuba banja ajja kudda engulu mangu n'obudde olumu bwaba nadda engulu abaabumanyi naye oli transport wa myoyo kutwala mwoyo gwe gy'otamanyi kazinga ddolwe straight unwa aisiwo wesange kazinga nze nwanyi okujjayo mwoyo gwa muganda wange alimpa akozesa kaisi kugamba byaddala alimpa anywa kaisi alimpa anywa ice mukama ansonyiwa ati twagenda kuguni tugamba ice nga baba gamba kurukuru ba simanya singa mama oya mutunda tetugamba ice oyo si barafu kakubire ekifaananyi kya ice ice kurimu omanyi obuweke buno bagambanga nti sukaali w'abasirikale babuyitanga busukaali ggulu so ng'empeke zaabo ebannenemuko okusinga ku ya sukaali ono wabulijjo babuteekanga mu kaveera nga kabeera sealed we katikati era nga obukwata n'okuteeka empeke 3 mu kyayi ayitawo mu kuwooma ne bifuuka birala oyo kati ne buli obuweke bwagala okufaanana naye buli mwoyo obanga obadde olina byokutula mu bulamu bwo ng'oyagala okubyesonyiwa buli mwoyo ogutoloka akazinga ddole gujje gubeeko kye gukola eno wansi ice yagukwata n'aguzaayo oli buli wanywa ice wati abanga alinnya kabasa akamuzaayo wa alimpa gwanyokazinga ddolwe ali ngenda nze nsangayo omwoyo gwa muganda wange alimpa kati mpambana alimpa waabwe mpambano wakati mukwerwanako nga n'ogwange gwenyini kyagwa protection guleme kusikwa kukola kikuzibwayo kuba abantu balina amaanyi mangi nnyo omwoyo gwe gutoloka bwe bagusika ne baguzaayo nga nkyazungazunga kutabaala abasajja benkugambye basobole agenda mu chachi kale olwo alimpa omusanga chachi ngendayo wa chachi nsabira Pastor Bugembe Pastor Bugembe musumba wange mu byaddala tudano kwa alimpa kati manja apambana ebyange nsobola okuba nga neetereza mu byennono nyweza omwoyo gwange gube nga tegukyasobola kubbibwa nalina okuddayo ku kazinga ddolwe yennyini gye baali bakola ki bakuteeka gye baali bansibira naye nga nzirayo nga ku luno tebansibye nga nze nezizaayo kugenda kulwana lutalo nga baŋŋambye nina okufuna ku kitundutundu kya kale akanga kava gulo ne kati komwoyo gwange okola ki okutoloka bagende bako kye bakakola nneme kuddamu kubanga nsobola okutundibwa akaluku akalala nneme kubanga sisobola kuddamu kuyingira kaleku kalala konna nga ne baba baguwambe ne bagutwala gukyasobola okwezza nga egwagalira kati nga nina okupambana nzireyo naye ng'era balina kunzizaayo nina kuyita mu poto ya myoyo simba wakati gwe mwana wa Katonda episode yaffe eddawo ketandikiraawo omukulu ayagala kudda kazinga ayagala kuyiga ku poto ya myoyo kizigale mu episode eddako Katonda akuwa omukisa weeraba.